njagala okimanye nti newakubadde ogenda tundira mukamaawo ebizigo ebyerusa ng'oli muddugavu, tojja kukijjayo nnyo ng'oli eyabikutte n'abikozesa ne bimwerusa n'amanya n'obunafu bwabyo n'atandika okubi-improvinga. Abakyala ab'eyerusa mukimanyi bulungi nti mulimu ebizigo by'okwata ng'olina okumikisingamu bijjeyo okwerusa kuli okusufu. Era okimanyi bulungi nti bw'oba tomikisinze bizigo bino osobola okweruka wano nakoozi ne zisigala, osobola okweruka wano elbo n'esigala, osobola okweruka wano omugongo ne gusigala. Naye bw'osalawo n'ogamba nti nze product n'ogamba njagala kuzimba image etunda kino, okitegeera, kyetaaga tusooke tubeere nga tunnyikidde mu kintu kye twagala okutunda. Ffe bwe tunannyikira abantu ne batulaba nga tunnyikidde, bwe tunannyikira abantu ne batulaba nga tunnyikidde, kigenda banguyira nnyo okutugulako ebintu bye tuleeta olw'okubanga tubifaanana. Maama lususu mwe bwe mumulaba temulina kye mumuyigirako, omanyi ssente z'akoze olw'okubanga yajja afaanana olususu. Gw'oyinza n'erinnya n'alikyusa, alina okuba toyinza kumusaba bitabo bye na mpapula ze ne national ID ye nga kuliko maama lususu, naye gali amannya gonna yagasuula ne yeetundanga maama w'olususu n'abeera n'olususu nga lunyirira. Kati bw'akwata ekizigo ne bw'aba ataddemu miyembe na avocado gwe tosobola mukaayanya, ndowooza ngenda nsembera. Gamba nti weewo akitegedde, gamba nti awo koona, gamba awo koonawo nnyo musomesa. Bw'oba okitegedde gamba nti awo koonawo nnyo musomesa, ndyoke nkwongere mata. Ndowooza mutandise okutegeera lwaki naddayo okusoma amateeka. Mutandise okukitegeera. Kati kitandise okukola amakulu lwaki omusomesa we yaddayo okusoma lo. Kubanga olwedda abantu baali banzikiriza okubawa amagezi ag'ebyensimbi. Abantu baali banzikiriza okuneetisa ebyama byabwe ebyenfuna, ebyama byabwe ebyebizinesi, ebyama byabwe ebibasibye mu miguwa. Abantu baali bamaze okukikkiriza. Kati nali mbulamu kwongera kulaga nti ate kati mmanyi nnyo, ne nnoonya koosi eyinza okulaga nti amanyi nnyo. Okitegedde? Okitegedde? Otegedde lwaki nti wakati mu kubeera nti diguri ziri zonna endala neefuula atazirina, n'enzirayo nnoonye diguri ey'amateeka. Kati kitandise okutegeera lwaki njagala weetereeze nga ggwe, we organizing nga ggwe oyagala kubeera na restaurant ya mmere, naye totegeera ku byakufumba. Ogoberera ba designer bangoye,
ogoberera ba designer b'amamotoka n'abasambi ba mipiira naye oyagala tunda electronics oyagala kutukakasa nti otunda electronics naye gwe essimu yo okwata kaddaanezi ku mapeesa essimu yo bw'eba evuga ekuba ka alamu obusimu obwo mubumanyi oyagala tukuguleko electronics kyova olaba bwe natunuulira Ibra nga azze mu ofiisi yange owa smart trends ne ŋŋamba ono omuvubuka ajja kumalako yajja ne Apple Watch Series 6 mu ofiisi yange nga gy'ayambadde ng'alina iPhone 12 nendyoka ŋŋamba oyo nja mugulako omuzindaalo gwa Harman Kardon mugende mugukebere weetaaga akazeeyi kamu n'obuvubuka obulala nga 3 okitegedde iguno gino giriko tebageza ne bakulimba bwe baba balina emirala bagambe nti Harman Kardon yaliko kati omuvubuka yajja mu ofiisi yange alina Apple Watch Series 6 alina iPhone 12 ng'aleese ne Harman Kardon abantu baali bamaze okuneesiga okubayamba okutegeera ettaka lyabwe okubayamba okubakyusiza ebyapa okubayamba okubannyonnyola ettaka ettuufu n'effu nemmanya bamaze okumpa obwalooya kati otandise okumanya lwaki naddayo nsoma amateeka kuba bwe nsoma contract law nsobola okuadvisinga ku business mu contract bwe nzija n'ensoma ku land law nsobola okuadvisinga oyo yenna mu by'ettaka kyenkomyawo ekibuuzo ewo kiki kyoyagala okugendamu kiki kyoyagala ekyo okugendamu era weetegese otya gwe nga bwe bakutunuulira balabira ddala enneetegeka gye weetegeseemu nga bw'oleeta product kati nze bwe nzijja okutunda ettaka soogera bingi sisobola kujja kutunda wano ttaka n'enjogera nsobola okujjalo ne ŋŋamba ntunda ttaka abantu ne batandika okwebuuza oba nalikebedde nze nga bakimanyi olwedde mbadde nditunda olwedde ndyogerako olwedde property show empita n'endyogerako olwedde nsoma mateeka olwedde maze okuzimba Ambassador Johnson David Bwefafa abo beba customer abasookera ddala okugula poloti ne poloti z'ettaka okitegedde saagala oŋŋamba oyagala kukola restaurant naye nga gwe toyinaayo ka certificate toyinaayo ka course toyinaayo naka YouTube video ke wali olabye nga kwogera ku bya mmere naye oyagala okimanyi nti bwe tugenda mu garagi azze ng'alinga alina oyiro n'anyirira nga talina oyiro tukkiririza nnyo mu beeyiridde oyiro gwe kubanga bino byendi mu kusomesa research yakolebwa ba neuroscientist osobola okuyingira eddwaliro omusajja najja n'agamba nti musawo nga tayambadde gawuni njeru n'okikkiriza kati ekyo gw'obonziramu tuyingidde eddwaliro batuleetedde agenda otukolako nti musawo n'avaayo nga ayambadde saati nga bwe nyambadde nekana akasweta n'agamba ye musawo ne weeyambula empale alaba oba olina UTI okisobola gwe tokisobola nojja ne mukyalawo nti ali lubuto oli n'akugamba nti naagenda kumukebera gynecologist nga tayambadde gawuni njeru owaayo mukyalawo ku ddiiru ki abantu bonna booli mu kugoberera
oli mu kugoberera basse onakiriza oli mu kugoberera bassenga ba mu kisenge si nti bassenga b'omu kisenge balina obuzibu si nti amagezi ge batuwa tetugaagala naye weetegesa otya igwe ku kirooto kyo weetegesa otya ku kirooto kyo kyova olaba abasawo bonna bambadde gawuni njeru bataddemu ne stethoscope olujja ng'agissa matu bw'ati ng'akuteeka ku mutima omutima obukoosi ojja gukuba naye addamu n'aguwulira bwe gukuba awo nno n'oterera noga n'okuwona mpulira mponye kubanga ono akutte akagundi ono omusawo yennyini naye n'ogenda mu ddwaliro omusajja ajja ne bagamba musawo ng'ali mu overall ogamba tulindemu ogamba awo tugira tulindamu musawo waawa ng'ayambadde overall awo tugira tulindamu era bw'oba wagenze ne UTI ng'ogamba mpulira ewonye akati nsobola ofuuka kati sirina buzibu build to sell yourself first before you sell the product. Nzo omu ku baasooka okukwata essimu eza MP3 e Makerere University. Ate bwe mba nasooka Makerere University kitegeeza mu ggwanga lyonna. Naye abantu bangulangako amasimu kubanga nabeeranga n'amasimu nga ngategeera. Bannaye nali ntegeera amasimu. Na followinga Sony Ericsson ye yali esinga okukola essimu ebiseera ebyo. Essimu yasooka okuwangula award bali bagiyita Sharp GX10i. Era bwe wagibikula nga yalinga flip nga bw'ogibikula n'oteekamu ekidongo kyayo yali alina ekidongo kikola eyo ye yali ringtone. Abalala bonna bensoma nabo mu kibiina essimu bwevuga munoonya ebinyenyenkule abantu bazze nabyo mu masimu. Kati nze nembuildinga image. Nembuildinga image. Nti oyagala essimu empya nze njirina. Naye nentandika okuzisomako. Nensoma ku Sony Ericsson T630. Nensoma ku Sony Ericsson T6 oba T631. Ebiseera ebyo Sony Ericsson nereeta K700i essimu nekyusa obulamu. Sony Ericsson neimproving nereeta P series, nereeta P900, nereeta P990i gyereeta gyenfuna. P990i nga bw'obeera nayo zino zonna zi iPhone 13 tonyumya. P990i yali erina ke bayita kakwati nga kalinga ka keyboard essimu bweti naye ng'erina ka keyboard wano ng'okafulipinga bwoti n'okazaawo nga wano osikayo ka stylus n'owandiika abantu baga pataki. That is the image. That is the image. You have to sell yourself first. Ojja otuguze product. Kyova olaba abantu interview zibalema. Abantu interview zibalema. Kubanga they have not mastered how to sell themselves. Interview. Abantu tebamanyi mugaso gwa interview. Interview kwetunda gwe bakulabe bakutye. Bagamba oyo tumwetaaga nkya. Abasajja bampa omulimu. Anti ze nabagamba nakolera kampani zonna ezisinga obunene mu nsi ate nga si kwewaana.
kuba bw'oba okoledde Chemonics USAID eyo ye development agency esinga ssente mu nsi. Eyo nagikolera era ndi mu bitabo byabwe. Toyinza kunzijamu ne bwe mundoga ne bwe mukola mutya. Nakolera company development agency esinga ssente mu nsi. Bwe bampa omulimu nentunuulira omusaala. Bwe ntunuulira omusaala neŋŋamba apaana, bano abasajja ssente ze bampadde nga ntono, naye nnyingi naye nga ntono. Oba kyegamba okitegeera? Ssente zaali nnyingi naye nga ntono. Kyenva ŋŋamba benkola nabo, abasajja bampadde ssente ku lwabwe nnyingi. Naye ngenda kuba sikyakolera mu kibuga. Omanyi gavumenti ya America bw'eba ekuwa omulimu efuba okulaba tokolera gavumenti. So bw'oba olina omulimu gwonna gw'oli mu kukola nga gulimu gavumenti, gavumenti ya America bw'eba eyagala okuwa omulimu olina oresigninga. So nalina okuresigninga obusomesa bwange obw'okubeera lecturer e Makerere. Mpozi gwe yakajja olunaku olwaleero nja okutegeeza nti otunuulidde omusomesa asomesa masters students e Makerere. Lwakuba kati nasalawo nti nandibadde mbeera student ate nga bwe ndi lecturer, naye ebyokukola nina bingi. So faculty ya computer science nayogera ne professor neŋŋamba basooke bampummulemuko mala okutereeza amateeka nga guse. Naye bali bwe baali bampa omulimu nali nina okuyimiriza obusomesa bwange Makerere, kuba Makerere institution ya government. Toyinza kukolera b'America ng'olina ssente z'ofuna ez'omusaala eza gavumenti. Ne ŋŋamba abantu benkola nabo nti nze ssente ze bampadde ez'omusaala sigenda zikkiriza, genda nziteeseeko bazongeze. Abaali bantunuulidde ne baŋŋamba gwe Abamerica ssente ze babeera bakuwadde ze zibeera zimala, konze zitya ze zibeera zimala. Bwotyo abantu abamu bwotyo bw'olina obbasirisa nga balina ekibuuzi kye bateekawo such that okifuula enda okifuula etteeka nti ogambye eki? Nti ogambye eki? Oyagala genda kuteesa ku bya musaala contract bajja gikujjako fire nembasirisa nengenda straight nenjogera n'omukulu gwe bayita deputy chief of party, oyo yabeera second in command. Nemugamba omulimu gwammwe nagweyanzizza era nkyagweyanza, naye ngenda kusaba n'obuwombeefu munyambe muddemu okulowooza ku musaala gwe mwantaddewo okugamba nti gwe mugenda okuwa omwami Buteraba. Ate ebiseera ebyo nali ndowooza ninamu n'okwepanka kungi kuba olwedde nali naspendinze miliyoni zange 2 okusoma masters, nga nnoonya bwe nzijayo ssente ze nassa mu kusoma by all means necessary. Ne bampita ne mbatuuza ne mbagamba ze zino ssente ze mundeseza nga nsoma, ze zino ssente ze mundeseza n'ekibuga muntwala mu West. Bayongeza akasente, not by 5%, not by 10%, not by 20%, not by 30%, not by 35%, not by 39%, not by 42%, not by 45%. I want to promise you by 50%.
ebyo mbyogera bibeere live kubanga si bya bulimba kyemmanyi ne benakola nabo kuno kwebali